nebaza nnyo bannayuganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kumbeererawo, kunjiirawo mubiri. Gye mbadde si wangu. Obusajja bucunya bukola. Red Zone TV Poli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Omukulu Dogo City amaze okubanga yeebaza bannayuganda mwenna abaamuyiiriddewo omubiri gye yabadde atwaliddwa okubeera ng'ate bamuwambye, baamutwala ebbanga byonna lyamazeeyo ng'ali mu nkomyo, ng'ali mabega wa mitayimbwa, ng'abasajja bamukola bye baamukoze ebyagenda okubanga atunnyonnyolaawo. Omukulu Dogo City oba Karamagi Alex annyonnyodde biki bye yayiseemu. Ngenda kukuwa mu mboozi eno ebigambo bye omuwulirize nga yeebaza bannayuganda mwebale kunjiirawo omubiri n'ensonga nnyingi nnyo gwe ampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Atannaba kubanga osubscribe nga kikole, tutambule ffenna. Emboozi eno ngenda kukuleeteramu amawulire ag'enjawulo. Omukulu Kayinda Otafire, Jeno Kayinda Otafire. Luli twakuwa ebigambo bya Kayinda Otafire ne mugamba nti temubeesiga, naye nze nakugamba Kayinda Otafire ku ddaala lyaliko ebigambo byayogera biba birina impact eri ggwe akkiririza mu nkyukakyuka, birina impact nnene eri ggwe akkiririza mu kye bayita enkyukakyuka. Omuntu ali ku ddaala eryo bw'ayogera ebigambo ng'ebyo Kayinda Otafire byayogera essaawa zino ku ddaala lye mu mbeera eno, njagala okutegeeza you have to appreciate. Ngenda kuwa ebigambo Kayinda Otafire byayogedde. Njogera waliwo amawulire agabadde gatambuzibwa, tesimanya bateekateeka okuleeta President abeere ng'alondebwa mu Parliament n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo. Kayinda Otafire avuddemu omwasi ng'era bulijjo bw'abadde ng'akola ku nsonga ezigenda mu maaso ez'enjawulo. Era yagambye twagenda mu nsiko kubeera nga tulwanirira eggwanga lino, bino si bye bimu ku bintu bye twalwana okubeera nga tuleeta. Jeno Kayinda Otafire ng'ategeeza abakulu abali mu buyinza obw'eggwanga erya Uganda. Era ebigambo byayogedde ngenda kuwakaawo ka kiripu okawulirize obeere ng'otegeera. Kugambye mu mboozi eno ngenda kuleetera ebigambo bya Kayinda Otafire, ngenda kuleetera ebigambo bya Dogo City byayogedde oluvannyuma lw'okuba nti ate yateereddwa olunaku olwajjo. Omukyala Anita Among awanda muliro agambye siina gye ndaga, muŋŋamba musimanya ntambule ŋŋende ndagewa, ani yandeeta okuggyako ng'ekisanja kyange kiweddeko eky'emyaka 5 nga speaker wa Parliament. Njagala kubategeeza nti nja kuba mbaviira. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV gy'osinzira yonna okubanga gy'otulabira, kyokola kya mutawaana nnyo. Bino byonna ogenda biwulira mu lutambi luno. Kyova olaba nkugamba asobola tuwa ekigalo, kirira wansi awo olaba ekigalo okikwateko, olwo oba olayikinze vidiyo ebeere ng'ate ogiyambyeko okubeera ng'etambula. Genda mu comment section teekamu obubaka tubuulire osinziirawa okubeera ng'ogoberera ensonga nga zino. Mukutu gwa Red Zone TV kwe tusinziira okubeera ng'ate tukuweereza ensonga. Atannaba kubanga osubscribinga mu ngeri y'emu kikole, likinga tuwe ekigalo, asobola okusharinga, kwata linki ya vidiyo eno giteeke mu WhatsApp groups ez'enjawulo tubeere nga tutambula. Kakati gwampuliriza ebigambo bye ngenda okukuleetera njagala tubikwate mpola, era akatambi kano si kawanvu nnyo naye njagala okawa obudde tutambule mpola mpola. Nze nkusoosootterere yonna gy'osinzira okubanga gy'ompuliriza, naawe era gy'oba osinziira okubeera ng'ogoberera, then oluvannyuma tubeere nga tutambula ffenna mu nsonga z'okumanya n'okutegeera kanzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera. Ngenda kuwa ebigambo byonna nga bwe mbikugambye. Nina ebigambo bya Jeno Kayinda Otafire ayogedde bingi of course, naye ngenda kuwaako ebyo ebitonotono by'endowooza ebikola omulamwa. Akatambi kano oyinza okubanga wakawuliddeko, oyinza okubanga wakalabyeko, naye ku mukutu ogwa Red Zone TV kiriza mmere nga nkuwa ebimu ku bigambo bino. Ekimu ku nsonga ezoogeza Jeno Kayinda Otafire, ebigambo bino oyinza okulowooza nti omusajja ayina amazima g'alaba, era kino kyongera obuwagizi, kyongera amaanyi n'okuzaamu essuubi
eri abavubuka betuyita ba generation Z abavuddeyo nga balaga obutali matifu bwabwe, abavuddeyo nga bekalakasa ku buli bw'enguzi okugenda mu maaso mu parliament. Ebigambo bya Kayindo Otafiire biwulirize, biri mu Luzungu naye ngenda kugezaako okubikutereereza mu Luzungu lwaffe olutonotono ne mu ngeri gye tusobola okuba nga tubiwulira. Bwe mmala wano ngenda kukuleetera ebigambo bya Dogo City nga yeebaza abamuyiriddewo omubiri. Nkuleetera ebigambo bya Anita Amongo, kafunda nnyo naye njagala okawebuwebudde, njagala kuwaako ku byafaayo bya Kayindo Otafiire ebitonotono. Kino kye bayita Red Zone TV, sooka owulirize bino nzije tubeere ng'ate tweyongerayo. Webale kubanga okyagoberera. We fought for democracy, the right to choose my leader. And on this, I have heard voices in Parliament saying the president should be elected by parties. David, I respect that view of yours, but I don't share it. Tell your colleagues who are peddling that idea that they should be humble enough to understand why those of us who framed the Constitution said the president shall be elected by the people, and not only the people, but with 51% of the population. We were not stupid to insist that it should be 51%. Why are they humble enough to consult those of us who are there and say, why did you do this stupid thing? That was my belief. It's my belief. It will be my belief until the last post. Last post in the army means the bugle they blow when you are going down the grave. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV, ebigambo bya General Kayindo Otafiire obiwulidde. Omusajja ono mu bigambo bye agamba, twagenda mu nsiko ne tulwanirira eggwanga lino. Bwe twali tulwana, ebimu ku bintu bye twakulembeza kwali kuzza nfuga ey'amateeka kye tuyita democracy. Tetulwanangako mu nsiko kuleeta bwannakyemalira, tetulwanangako mu nsiko kuleeta mukulembeze ajja luvannyuma aleete mutabani waafuge ne mutabani waleete mutabani waafuge. Ategeezeza nti era nina emboozi z'empulira eyo mu paalamenti, mbu simanya waliwo abaagala okuleeta etteeka mbu omukulembeze abeere ng'alondebwa mu paalamenti. Ekyo tetujja kukikkiriza, era nategeeza bannayuganda nti bwe muba mulwana ekyo mulwane ennyo kibeere nga tekibeerawo. General Kayindo Otafiire, omusajja ono y'omu ku bali abaasooka okugenda mu nsiko omukulu bye yatandika nabo, era ebigambo bye yabyogera tayinaamu kutya kwonna. Musajja si mukulu nnyo, myaka 73 gyokka, yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 29 mwezi gwa Desemba mwaka gwa 1905, bamuzaala Mitooma mu Western Uganda. Omusajja ono yasomerera Makerere University, yasoma social science era alina certificate ne mu lulimi Olufalansa. Major General Kayindo Otafiire, musajja munnabyabufuzi, retired Army General eyagawummula era nga ye minister ow'ensonga z'omunda mu ggwanga, Minister of Internal Affairs mu cabinet okuviira ddala mu mwaka gwa 2021 lwe baamulonda mu kifo ekyo. Yasaavingako nga minister w'ensonga z'amateeka, Justice and Constitutional Affairs mu cabinet era ono yalondebwa mu kifo ekyo era gwali mwaka gwa 2011 reshuffle eyaliwo nga 27 mwezi ogwokutaano 2011. Otafiire Major General Kayindo Otafiire yalondebwa era nga ye mubaka omutuufu akiikirira abantu ba Ruhinda County constituency esangibwa mu district ey'Emitooma. Kayindo Otafiire yabakiikirira mu parliament eye-11 ate nga abakiikiridde okumalira ddala akabanga. Musajja no yasomako mu district y'Emitooma gye yazaalibwa nga bwe nkugambye, yazaalibwa mu mwaka gwa 1905 ennaku z'omwezi 29 mwezi gwa Desemba. Yasomera ku ssomero ly'eta Kitabi Seminary. Kayindo Otafiire alina degree mu Bachelor of Arts in Social Science nga bwe nkugambye ne certificate mu Lufalansa. Okitegedde? Yoyo General Kayindo Otafiire. Ebyafaayo bye bingi nnyo naye sijja bimalayo olw'obudde, ate ng'ensonga nkugambye emboozi eno nina ebigambo bingi byenjagala okuba nga nkuwa ggwe angoberera ku mukutu ogwa Red Zone TV. Gw'atannaba kuba ng'osubscribinga kikole ng'obudde bukyali, kirira wansi awo wennyini woolabye ekigambo subscribe kikwateko, kwata akade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo bya Karamagi Alex abangi gwe mumanyi nga Dogo City nga yeebaza bannayuganda okumweyirawo omubiri, kiriza nsooke nkuwe ku bigambo bya Nnaalongo Anita Amongo ono ng'agamba nti nze siina gye ndaga era
Ebigambo bye nkujjireyo ekyo kyokka agambye nti bwe naaba mwabeekalakaasa bwe naalabanga ekisanja kyange kiweddeko. Omukyalo ono nno era naye ngenda kuwa ebyafaayo bye bitonotono. Y'omu ku bantu ababadde mu Parliament okumalira ddala akabanga, y'omu ku bakyala abali luxurious abalina ebintu ebingi ennyo by'otayinza na kubanga onnyonnyola. Ngenda naye kuwaako ebitonotono ebikwatako, then oluvannyuma ndyoke nzije n'ebikwata oba n'ebigambo bya Karamagi abangi gwe mumanyi nga Dogo City nga yeebaza bannayuganda. Kansooke nkuwe kano akaanita Amongo katono nnyo, then nzije tubeere ng'ate tweyongerayo mpola mpola. When I finish serving my one term, I give it to Right Honorable to continue. Because we don't need to cling on power. I have one term to go, then I hand it over to him. Red Zone TV kwoli ku myaka Anita Amongo 51 gy'alina agamba talina gy'alaga, temulina kye mumugamba, ekisanja kye tekinnaggwayo era bwe kinaaba kiweddeyo ajja kukwata ebintu bye azingule mpolampola abeere ng'addiza obuyinza bannayuganda. Naye kati ne bwe munaaba mufa ne bwe muneekalakaasa agambye mugamba Anita must go. I go where? Bibadde ebigambo bibadde bingi nnyo naye nkuleeteramu obwo bwokka bwe ndowooza nti bwe tusobola okutambulirako, then ebisigadde nkutegeeza ensonga nga bwe zitambula nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo bya Karamagi abangi gwe mumanyi nga Dogo City. Yagala kuzzaako emabega ku mukyalo no Anita Amongo ku myaka 5 egy'obukulu gy'ayina. Mu Novemba aweza 51 yazaalibwa ngena kusomeza 23 mwezi gwa 11 Novemba 1973 bamuzaala Bukedeya mu Eastern Uganda. Eyo nera ye district gyakiikirira Anita Amongo Naalongo speaker okubiriza parliament y'eggwanga erya Uganda ene ye 11. Mukyala muna Uganda yali accountant, mukyala munnamateeka yali munnamateeka lawyer, munnabyabufuzi politician aranga ye speaker akubiriza parliament ye 11 okuvira ddala mu mwaka 2022 oluvannyuma lwa Jacobo Olanya okufa nga ye yali mu ntebe eyo ey'obwa speaker. Era Anita Amongo yali deputy we wabula oluvannyuma lwa eyali speaker okufa Anita Amongo n'aba nga yali alina okuba nga amuddira mu bigere. Bwe twogerera ebigambo bingi ebitambulira ku mukyalo ono ebijjudde obuli bw'enguzi, ebimu nga bigamba nti ye mukyala akyasinze okusaasaanya ssente ey'omuwi w'omusolo, ye mukyala akyasinze okuvuga emmotoka ey'omutawaana ennyo, yagulira omwami we Moses Magogo oyo gwenkulaze mu kifaananyi awo, yamugulira emmotoka emu ku zisinga okuba embi mu palamenti awo. Omukyala Anita Amongo, omukyala ono gwe atakimanyi yali mu FDC bwe yali tannajoyininga kibiina kya NRM, yali mu FDC era eno okujja mu NRM gyafunidde bino byonna, okujja okubeera deputy speaker mu parliament ye10 era n'afuuka speaker oluvannyuma lwa eyali speaker okubeera nti yafa. Anita Amongo yasomera ku ssomero ebyafaayo bye ndowooza sijja bikuwa kenkuwaddeko akatonotono kamala ku mukyala Naalongo Anita Amongo mukutu gwa Red Zone TV. Ebigambo bya Alex Karamagi abangi gwe bamanyi nga Dogo City eyabadde yawambibwa, njagala kubanga mbikuwa gwampuliriza obeere ng'obitegeera bulungi nnyo otegeere omwana embeera ki gy'ayiseemu. Simanyi oba waliwo eyawuliddeko ku bigambo bya Karamagi oba Dogo City. Embeera egenda maaso yakubeera nti bannayuganda bakwatibwa bayoolebwa, atannakimanya ojja kukimanya. Karamagi Alex oba Dogo City y'omu ku bannayuganda abeetaba mu kwekalakaasa okutwala okwekalakaasa kwabwe oba okwemulugunya kwabwe ky'oyinza okuyita petition ku parliament. Y'omu ku baakunga wabula yali tannaba kubanga yeekalakasa kubanga baamukwata okwekalakasa tekunnatuuka. Ono y'omu ku bantu be baakwata mu kye bayita preventive arrest, nti tubakutte tubeere nga tubaziyiza kye badde bagenda okukola kye tusuubira, tubasuubira okuba nti be bamu ku bagenda okujja nga beekalakasa ku parliament nga balaga obutali bumativu. Wabula kye bayita preventive arrest, omuntu bamukwata mu mateeka ne bamuleeta ne bamunyonyola omusango ogumukwasa mu njogera ennyangu nga bwe baalabye newankubadde nakyo kyabadde si kyekituufu ennyo naye nga bwe baalabye bwe baakutte Rain owa Rain and Maulana family y'engeri gye baali bayina oba gye baali supposed okukwatamu Dogo City. Wabula ate ye
yawambibwa buwambibwa ngera bulijjo ebizize biba yabuzibwawo mu ngeri etategerekeka. Dogo City abantu ne bamunoonya, ab'enganda ne bamunoonya, abakulu mu kibiina kya NUP ne bamunoonya, wabula kigambibwa nti abasajja mu kumutwala baamutwala nga naye yennyini tamanyi waje bamutwala ng'era bw'obimanyi ebintu nga bawamba omuntu gwe bali bawambyeko osobola obitegeera. Tebasobola kugamba waje bakutwala, tebasobola kugamba musango gukuwambisa naawe okeera bukeezi ku makya n'olaba nga bakuliddewo. Kati Kalamagi ayina wano emboozi gy'anyumya gye njagala okubanga nkuwa, naye ng'ekisinga obukulu yeebazizza bannayuganda bambi, mwebale kumubeererawo, mwebale kubanga ate mulanze, mumuwenjezza, mumubanjizza, era agamba singa si mmwe ekyamazima simanyi oba olwaleero nandibadde ndi bweru nga njogera nammwe. Wuliriza ebigambo bya Kalamagi, nzije tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kwoli, mwebale kubanga okyagoberera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul. Neebaza nnyo bannayuganda, mwebale nnyo, mwebalire ddala kumbeererawo, kunjiirawo mubiri. Gye mbadde si wangu, obusajja bukyunya, bukola buli kye bwagala kuba bwe buba bukulina. Bannayuganda mwebale zanya paati yammwe, tegeera kuba singa si mmwe, singa sirabikako ne kaakati, singa soogerako nammwe ne kaakati, naye Mukama abawe kimusinga okwagala, buli omu Mukama amuddizeewo. Sajja bwankyunya, naye ebyo bya bulijjo oba obisuubira, ogenda mu kintu ng'okisuubira kuba nsi bwekyo we yatuuka. Mwebale nnyo, oteekawo amaanyi gammwe ne mulwanirira Dogo City. Nzaani bannayuganda gwe muyiirawo omubiri bannange. Mukama abaddizeewo kimusinga okwagala, buli eyatoddewo Mukama addizeewo. Gera buli omu yeebale zanya paati ye. Beebaza nnyo nga ne mu buwombeefu obw'ekitalo, beebaza nnyo, mwebale kuntaasa kuba singa si mmwe, singa siri wano ne kati, tegeera singa siri bweru, naye maanyi gammwe ge mwalaze, omukwano gwammwe gwe mwandaze, kyoba olaba nange kati kola ki, ndi wabweru. Neeyanziza, neeyanzeege, Mukama abankubire, abankuumire, Allah abateeremu obwangu, buli kye mwagala, nange ndi wamu nammwe. Ne sitayiro mpya kati, kumyewo ne sitayiro mpya mugiraba. Naye nga mbaagala nnyo bannayuganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua, okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.